Kakati akatambi kolaba kano omusajja ono agudde eddalu wali eri ekasubi ku munaku awo nga ku siteegi. Omusajja ono abadde ayambadde bulungi nnyo era ng'anyumye, abadde musajja wa masuuti. Ezo engoye z'olaba zayambadde masuuti agabadde agalabika obulungi. Abadde atambula ng'ali mu makubo ge no wanyiga akasimu ke. Abantu bagenze okulaba omusajja ono atandika okuggyamu engatto, atandika okuleekaana ebitategeerekeka. Tebasoose kumufaako ne balowooza nti bw'oba yeekoza bwekoze ebintu by'abavubuka b'ennaku zino. Bagenze okulaba nga biri siriyasi. Wabaddewo akadiba akabadde okumpi awo ng'enkuba yatonnya amazzi ne gasigala awo nga kalimu n'ebisooto. Omusajja abadde ayambadde amasuuti agenze n'atandika okuzannyira mu kadiba. Abantu batandise okumutunuulira nga bagabana ki ekituuse ku musajja ono. N'atandika okuzannyira mu kadiba, amasuuti g'abadde ayambadde gonna ne gajjula ebisooto nga bw'omulaba awo. Oyo gw'olaba abadde ayambadde bulungi ng'anyumye. Naye bw'agudde eddalu atandise kuzannyira mu kadiba, abadde akutte essimu smartphone gy'abadde atambula nayo ng'anyiga. Nayo yennyini tagitadde, wabula yonna naye agitadde mu kadiba. Byonna byononekedde mu kadiba. Abantu abasinga obungi bayimiridde ne bawuniikirira nga balaba ekituuse ku musajja ono tebakitegeera. Eddalu lyagudde, oba yenna alimusindikidde, oba yenna amusudde eddalu, ateeka okuba ng'alimusuuzisizza busungu. Kyonna kye yakola, yenna gwe yanyiiza. Abantu bazibu era abantu bakambwe. Ebiseera ebisinga kizibu nnyo omuntu okugwa eddalu nga terina gye livudde oba nga terina kwe liva. Tosobola kumala gagwa ddalu wekka just bibyo nedda, wabaawo ensonga. Musajja wattu agudde eddalu wali eri ekasubi ku munaku. Tategeerekese mannya ge, wabula wabavuddeyo bazira kisaabaze okwagala okumuyamba. Naye ng'aleekaanira waggulu ng'ayogera ebitategeerekeka. Abantu abasinga bonna abasinga obungi nga batunuulidde mutunuulire. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu bw'agweddayo kizibu nnyo okujja okumala gamutaasa. Oyinza okumutaasa n'akkubirawo ejjinja. Naye nga musajja wattu agudde eddalu. Kibi nnyo ddala. Kankutuuseko akatambi kano okeerabireko vidiyo nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu, vidiyo yiiyo. Bannange mbadde mbasaba bannange mutambuze vidiyo ono omusajja yambibwe. Omusajja ali bubi. Oyo omusajja abadde simaati nnyo nga bw'okiwulira, ndowooza olaba nga bw'akwata essimu, talina gw'ayogera naye, simu ya simaati yonna agenda gikuba mu bize ebyo. Bannange laba omusajja bannange. Naye abantu nga baabi, naye abamu bagamba oba namandwa, abalala bagamba oba alaluse. Kwegamba tetubitegeera ffena. Tambuza vidiyo bannange eyinza okutuuka at least ku muntu we. Musajja ndowooza mulaba musanze ng'ali simaati nnyo ng'ali awo ku kkubo awo ku munaku, awo opposite ye geeti y'omunaku awo ku Kasibo Tombs ng'ali awo ng'ayogera ebigambo bingi nga tebikwatagana. Kati basikaali kye bakoze, omusajja nga bamuteeka ebbali. Bwe bamaze omuteeka ebbali, omusajja alabye ebizi biri awo, ndowooza omubiraba birabika bubi ebize ebyo, ndowooza obiraba bya kazambi. Omusajja ne yeekubamu badde ali simaati, ezo ngoye z'omulaba essuuti, ndowooza n'engato ze muziraba nga bwe zibadde. N'omusajja ndowooza omulaba nange alaluse. Tubasaba bannange tambuza vidiyo at least ayinza okuyambibwa. Omusajja ali bulala, ndowooza mumulaba oyo gaya abadde ayagala mutaasa naye ndowooza. Kaakati ensi yo bw'etuuse, ensi yafuuse kati simanyi na kumanya bwa kutandikira na kukyogera. Abantu bano bwe mulaba bagwa eddalu kumukumu, baba n'ebizibu byabwe ng'abantu. Eddalu liva ku bantu abatabaagaliza era abatabaagala, basudde abantu eddalu bayitirivu. Abantu abamu kale bagwa eddalu nga tebali basudde. Ayinza okuba nga alina bizinensi gye yabadde akutula nga y'amaanyi, ne bamugamba nti okimanyi nti konteyina yo ebadde eri mu kujja egudde mu nnyanja oba bagikwatidde, bakubanja omusolo gwa biliyoni nga 8, bagikutte bagiwambye erimu emaali yo. Abantu abasinga bagwa eddalu mu ngeri eyo. Naye ate abo si bangi. Eddalu lye tusinga okulaba ne cases ze tusinga okulaba ez'eddalu ziba ndoge. Abantu baluga bannaabwe eddalu. Omusajja ono wateeka okuba nga waliwo omuntu eyamuloza eddalu n'agwa eddalu musajja wattu.
wate kukubanga waliwo omuntu eyamuloza eddalu n'agwa eddalu. Lino eddalu libadde bbi nnyo, libadde ly'amaanyi nnyo, liswaza nnyo. Abadde musajja wa buvunaanyizibwa ng'atambula bulungi. Musajja wattu nga yeesaza amasuuti ge, agenda makubo ge, atambula bw'anyiga akasimu ke, yeesaze omusonso gwe. Kyokka abadde ali wakati mu lugendo lw'agenda eno bw'anyiga essimu ye mpolampola. Nga bw'onoobeera ku bibyo nga tobiriiko, otambula onyiga kasimu ko, ekintu ne kikutemba ku mutwe, n'olaba akadiba n'okalaba nga swimming pool. Kati ono omusajja wattu alabye akadiba k'amazzi amakyafu, akadiba k'amataba, akadiba ka mukoka akalimu ebisooto, akalabye nga swimming pool ey'amazzi aganyirira. Era ono aguddemu n'atandika okwebbika. Bannange ono si kontenti. Ono omusajja tali mu kontenti. Abasinga obungi muyinza okugamba abo bali mu kontenti. Teri muntu ayinza kuzannya bw'ati kontenti. Ono kontenti aba asusse. Ono kontenti aba asusse. Omusajja agudde eddalu. Ono kontenti aba asusse. Omusajja bageze okulaba ajjamu engatto azisamba ebbali, atandika okwevulunga mu kadiba nga n'essimu gy'akutte nayo agivulungiramu. Teri muntu azanya kontenti bw'atyo. N'essimu gy'okutte nayo n'ogiteeka mu mazzi buli bannange kibadde kibi nnyo. Abantu abaddewo bakutte ku mutwe ne bawuniikirira nga kye balaba tebakikkiriza, nga balaba omusajja eddalu lyagudde libadde bbi nnyo nga ttemu nnyo. Yenna eyakimukoze saasira. Tugenda mu nnaku nkulu, toyinza kusuula munno ddalu nga tannaba kulya Krisimansi. Tugenda mu nnaku nkulu, omusajja wubi bamusudde eddalu. Oba naye ng'omuntu alina ebikolobero bye ng'omuntu. Omanyi abantu bangi balina ebikolobero byabwe, era abantu bemusinga bemulaba babonabonera ku makubo, bemwagala okuyamba balina ebikolobero byabwe. Basasulira ebyo ebintu bye babakoze bannaabwe. Abantu abasinga baloga bannaabwe, ne bali be baloga bwe baagala okwetaasa okweyambulula bye baba baloze, babizza gye biba byavudde ne balyoka bikwata bano. Sigamba nti ono kye kyamutuuseeko, wabula ndi mu kugereesa ebintu ebituuka ku bantu nga bano. Abalalu be musinga be mulaba ku makubo balina ebikyamu nabo bye baakola. Abalala balogera bwereere, abamu babalogera bwereere, abamu basasulira ebyo bye baba bakola bannaabwe. Naye ng'omuntu yenna eyaloze omusajja ono agudde eddalu wali eri ekasubi ku munaku, eddalu baaba lino libadde ly'amaanyi, libadde balita kafungula mpawu, libadde ly'amaanyi nnyo nga liswaza nnyo. Abantu bayimire ne bawuniikirira nga balaba omusajja engeri gy'azanyiramu mu mataba, mu bisooto, nga gwe sooka omutunuulire, gwe sooka omutunuulire. Kabe mwana muto tayinza kuzannyira mu mataba bw'atyo. So omusajja wattu agudde eddalu, tumusaasideko nnyo, tumusaasiridde ddala. Naye nze nkugamba abantu abasinga abatuusibwako ebintu moodula eno balina ebintu bye basasulira. Ninaawe tulina we twali ku paakingi emu we twali tukolera, walingawo omukyala eyali atambula nga asabiriza ssente. Naye ng'omukyala oyo waliwo nga ava ku kibuga asobola okusaba ssente n'ava e Makindye, nadda Ensambya, nadda e Kabalagala, nadda e Kansanga, nadda eyo kw'Ebbunga, n'agenda eyo e Nateete, ng'abantu abasinga obungi bamumanyi. We yajja okusaba ssente waliwo abaali bamumanyi. Abagagga abalinamu ku ssente tebayamba bantu we batyo. Abagagga abalinamu ku ssente tebagaba ssente nti bayamba bano abantu abatambula nga basabiriza obuyambi. Nedda. Ojje wekyegendereze, teri mugagga ayagala kuyamba muntu atambula ng'asabiriza ssente. Era omugagga yajja okugamba nti Katoyo gwe muwa ssente alina ebintu bisebo byasasulira, alina ebibi bye yakola byasasulira. Kati gwe omuwa ssente zo
ayinza okukozesa ssente zo okweyambulula ebyo ebintu byabakola ki byaba bayagala okwejjako. Abaavu bwe basinga okwagala okuwaayo obusente bwabwe bayamba abo abantu abakola ki abali mu buzibu ekitali kibi. Naye omugagga tayamba muntu bw'atyo naye ate asigala ssebo ssente alina, naye era ggwe ayamba abantu bwe batyo ogenda okulaba nga teweeyongerako n'enfunayo tegaziwa, ate nga bagamba omuntu agaba Katonda gwawa. Logic. So embeera yo bwetyo bweri. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu, mbaagala nnyo mwena abagwekuumirako. Genda amaaso n'okuba nti ate oyongera okusubscribinga, ssaako n'okuba nti ate otweyungako mu nkola ng'okwonamu kapeesa ka subscribe, then bw'omaliriza okone mu ka notification bell kajje mu personalize okateeke mu all. Bw'oba nga omaliriza ekyo nti notification bwe mataddeyo video yesooka okujja ku ssimu yo era nga gwe oba osooka okugibonaku. Ne nga mbaagala nnyo, mbaagalira ddala Omukama Katonda abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.